Kwendi, right? Kwendi. Yeah, skin. Mundi kanira. Kwendi. Mundagenti kwendi. Am I loud and clear? Kwendi. Kwendi. Wabe wangamba tichuli kuoli nawe. Tubyanguye. Reading signs, change in the wind. Or change, not change of wind. Loud and clear ichuli. Ndi muntu bannange newe banna ndi muntu nabadde mu kuzanya filimu nzanya ne bali ba Rachel K ayogera oluzungu buli sawa mbanga bae use your time because ndi mu filimu ndi misi ndi byonna bikola obulungi gumu kwendi ichuli ya ready glasses nga size ba bulungi Mama wichi peo panda turn up olwalero genda kotera Africana twala abaana mu bivulu eby'abaana obuzibu bwe mwina mutwala abaana mu bintu ebitali by'abaana bagambye panda turn up ya misana okuva sawa 3 mpaka sawa 11 yeye ndongo joyino twalamu omwana sikasablanka njo sango omukazi mubala nkukwata n'omwana toyina mutwala mubala pate y'abaana yeno Felista the superstar jali panda yennyini jali Sandra Liyani jali nange nze nnyini nindabeera ku Africana nga ndaba ku bazzukulu yes genda kupanda turn up ebyo ebintu ebigaiding abaana nakulanga nekasita omwana omugenda naye mu Casablanca myaka 13 ng'ayonoonese naye wano abeera ne banne panda turn up today Hotel Africana yes saya tuzuukusa nti olwo zade tebategedde nti tunaazuukuka weate wachano ayi Mukama Katonda nannyini buyinza mu nsi eno ku duniya ebunaayira wonna mu bbanga akutaka ne mazzi akulira ebyewalula ebitambula ebibuuka mu bbanga kutaka mu mazzi buli kimu ne kifunira mu famire emirembe nannyini oxygen ku duniya ne bw'olinaana bazonto abaganda geregere toyinza bbulu oxygen ne bw'olinaana yeekolera ennyindo zino eŋŋanda bayeekolera ze bayina toyinza wadde okugaa nti ate oxygen ambuze ne woolinaana omuddugavu ng'enziiziiri ng'omulabako mannyo same era ogenda okulaba nga tewali kikibadde Mukama Katonda w'amaanyi abatambula ogenda okukola muvuge bulungi bannanga abazimba ebizimbe mulowooze ku bantu abalema kuba buli muntu candidate w'obulema on every single day buli wova ewaka osobola okudda ng'oli disabled kale mulowooze nnyo ku bantu abo Mukama Katonda kwatira ku mabujja amato abakyala ab'embuto abali mu ssanya ababajjanjaba abantu abakuze abakadde senior citizens mu ggwanga betulabirako abantu bonna Mukama Katonda naddala mu bendobendo ly'abawalabu abali e Bulaaya mbunyogovu amiina ya rabbul alamiina tutandise reading signs obeera ng'omanyi reading signs change in the wind or change of wind ne change in the wind byanjawulo oyino byegendereze nnyo n'ogamba tuli mu change of wind oba change in the wind wano nno ng'oli wa CRA simanyi Luganda simanyi fine art simanyi wakola divinity be attentive kuba mumala obudde bungi musoma bintu simanyi bya muggulu ate ng'otujja mmala tugendeyo
naye no doubt osoma bintu simanyi bya muggulu simanyi kati wano toyinza tegeera change in the wind ne change of wind reading signs ne woba toyagala kukkiriza waliwo wootuuka n'otandika okugamba omwana kabanda ntyazo omwana gwe bayita Balamu balugahale bwe katalijirya Balamu alibeerako ekintu ekinene mu nsi eyo. I can tell you era wowe oyagala okutegeera omuntu alifuga kwata ekifaananyi kya Balamu okwata ekya Bobi Wine otegeere nti Bobi Wine talifuga ggwanga lyonna. You need to hide in a color nga olaba Balamu mulowooza amasaati gammwe ameeru tagalaba n'amataayi kubanga alina olugendo lwagendako lunene n'engoye zimumenya n'ebyokukyusakyusa simanyi agende wa bimumenya. Andrew Mwenda wano Museveni alinga eyamaze dda okwendoosinga Kenze nkugambye reading signs ebifaananyi ebyo Museveni bye yabadde nabyo ng'atudde before Muhoozi ne banne kabineti ye. It is a clear indication. Reading signs mwalabye omuzzukulu wa Natasha mama kyekyo kye nagamba bano abasajja bagezi nnyo bategeera omuntu tomulambulira ekintu kyogenda kukola. Ngenda ba pulezidenti gwe genderera bannayuganda bwe weesimbawo ku kifo n'otayitamu eyo ye tayito gye bakkazaako ate ku kyalo ate bw'oyitamu tebakikuyita gwe genderera meya naye nga teyayitamu kansala waffe chairman simanyi lwaki kakati bw'otambula mu Uganda pulezidenti oyinza okwetuuma ebintu by'enjawulo. Besigye yaliko pulezidenti w'abantu, Besigye n'abeerako pulezidenti w'abanaku, Besigye ebyo byonna tojja fuuka pulezidenti. Tunuulira engeri gye bakuza abaana. Kati mutabani wa Natasha mubadde mumumanyi bwe bakugamba nti ali kulanka ya Kanongo wakana basoma amagesi ge gali agedde ne mutabani wa Kagame bwate oyabadde bagenza omuzza mu ggwanga nga mutabani wa Kagame yakulira SFC era nga still tosobola ku readinga signs. Olaba mmwe bwegulumiza n'ogamba ffe tuli bazzukulu ba Lutanda Masaka omusajja yali wa maanyi Lutanda ne banyumya emboozi awo essaawa 2 tuli batabani tulina Oluganda ku zigoti n'awulira ng'ayina self entitlement ife abengeye fe ab'emmamba naye kakati gwe nga tajjajjaawo pulezidenti ng'owulira taatawo yayagala okuddako okuggyako ng'oli mwana musiru naye otandika okufuna sayinizi ne wooba jjajjaawo musezi manya bano bamutuula ku ngo era abakazi obasangulaga nze nno ndi muzzukulu wa mutuula ku ngo nga ye awulira mutuula ku ngo ddala yazituulako. Mmwe mwennyini mwetegeka n'ogamba batabani b'amayanja ng'oyo atusikira atya fe ab'embogo fe abava mu famire ya Mukwaya fe abava mu famire ya Mukasa kudda ku bbeere lya nnyabo oyo tasobola sikira musaayi gwa jjajja wange yali musajja Namige Mukono ani atamanyi bataka gundi ani atamanyi batera ne mwewaana naye kati nga jjajjawo pulezidenti ng'olinga mutabani wa Natasha oyo gwe mwalabye naye Haiti yo mwagirabye abakazi mwasigadde muti how did you feel? Kati oyo asoma nga tebamutwala mu pate tagenda mbyandongo nga tabimanyi omwana w'omusuubuzi aba amanyi nnyo ekyangwe retail shop ekyangwe simanyi obiti simanyi gamu supagulu nga webigula omwana wa makanika toyinza mubuzaabuza ku bituli bingi tosobola. Omwana w'omuvubi aba amanye ebyakatimba gende ejjinja olaba abasoga engeri gye beekasuka mu Nayiro oyinza olowooza oba kiki buva ino obwana buto ne bwekasuka mu bbanga ne kagwayo because kino kyakuza amanyi. Olowooza omwana wa pulezidenti akula amanyi ki? Bw'oba gwe ow'omu ghetto
otuuka n'ofuna obwongo obugamba nti osobola okufuga eggwanga ate atali wa ghetto. Do you know how much you need to invest in becoming a president? Do you know? Mwe abavuganya ba Museveni kambabuli akakodyo. Ba Museveni bali ku bottom up. Naye mmwe bakina simanyi nope muli ku up down. Musoka president Bobi Wine president at olomukole structure. Kali akasajja ka Museveni kalinga bali bennagamba abasajja abali mu Aberdeen kabala emyaka 6-10 mu maaso nga Uganda eri wano. Kati abaana ba Museveni batuuka n'osoma aba abazzukulu basoma bali kuzirankaze nkubuli ojja kuddamu owulira brigadier ogenda okuddamu owulira nga kano olyoka ataawo pape bannange era ffe era bokkabe babeera mu magye okola kikati oli mu betting oli mu kusindika nude picture ku WhatsApp simanyi muzina mpere simanyi muli ku nyimba za Tom Dick Allen Skin mwe mujja kukola ebyo tojja bibalabamu musimanyi bakoze birthday batimbye bayisa abantu simanyi mubakoledde ekipande ekinene mubajjukire Shakibu ne mukazi we naye Shakibu otijisize ekikazi n'otulumya bannawe oyizolooza kiri eyitiini oyizolooza talaba ngo Shakibu osusiza olugezigezi nezzali teri mwana ayina lugezigezi nga mwana wa ssenga wange oyo Shakibu olisa waawe weeta kikazi waliwo obuuko obwakulanga bulina obba mu laavu ka Shakibu kanyumira laavu nange kantama wadde kaana ka ssenga wange naye kakola ebinyiiza kikazi kakyekoze tekibangako mu laavu biri byonna bibadde byakupambana change in the wind we tuli. So oyina otandika readinga signs. Lwaki Andrew Mwenda omusajja ow'amawagali is humbling himself. Balaam had even to change a shirt. Museveni endorsed Abel, oyo Honorable Abel, oyo muwala w'amaanyi mu Northern Region yali ku bya youth commission oba namulamba just muto by 34 years nga Abel alina PhD preparing the mind to in a double world. Aberdeen bazuula entertainment nga yewa abantu obutafollowing nga kigenda maaso. That's why okula tomanyi muzzukulu wa Museveni ne mutabani wa Muhoozi temumumanyi naye oligenda okuddamu mulaba nga brigadier kati ate ogambe batusosola bannange buli kimu kyabwe agwe oli kusisha gwe oli mu Casablanca oli Mabala D11 oli ne DJ Roger simanyi 5-star general manager wa Joyranda oli ne Douglas Lwanga oli ne Kapale oli ne Mariachi isoke obalabako mu entertainment iti bakasuula ssente abalinayo muhanji yekka kulaba bulabi ani asuula ssente muhanji ate muhanji tasuula gwololabiko ku bana abanyankole nga bakoze pati bakola pati bazikola ishongololo bazikola kalangala gyotajja genda ate ne babeera ne discipline n'ebifaananyi ne babireka mwene mupapa olumulaga ku mmere kyasooka simu nga tannagira nasindika. Such people cannot become leaders. Oba oyagala otegeera ba leader genda olabe General President-Muhoozi oyo gwe bayita General President-Muhoozi oyo senga tabadde mutabani wa president kwesimbawo nzi nalina belief ti President-Muhoozi asobola okufuuka president kuba oli omusajja omulinnyako n'ogenda naggamba sole ne bakugamba ye General President-Muhoozi n'owunga nze namutya ye afande ddamulira oyita ku afande ddamulira emirundi nga tomanyi nti no ye bakulira gwe. Reading signs. Oyina reading a sign mulekerawo wagira ebintu bya simanyi gundi yali ayimba namulaba kati ayagala bukulu nawe tolaba nti no is better than you. Why? Waba better than me nga akitegeeza muwe gwanga alifuge. Kugamba gwe obulwe empuuta ng'oli n'akuwa mukeno omuyita mpuuta.
tuyina okudda mu sober mind ne tutunula biki ebiremesezza wano mu centro okufuuka baliida bagwa bugwinga kibunoomu tali nurtured tali mentored talina ba godfather gwasanga gwe yeesibako nadduka ewakawanga semwogerera aba yakatuukayo n'afa nadduka ewaseya aba yakatuukayo seya n'afa talina bamenta n'agenda nadduka ewa kanyeihamba eyali jjajja yawungedda yenna ne bye yasoma ali ku diminishing return n'adduka n'atuula n'obutabo bwa Mandela nga temukyabusoma nduli buli mukolo nga babeera n'akatabo ka Mandela deception bukuwudisensi buli w'omukuba ekifaananyi nti asoma Mandela nogamba ni Mandela was not a professor asoma ki ku Mandela as book. There is nothing I want to read about Mandela now zibitu bya Mandela nawe bimanyi naye nga yeepaledinga what Malcolm X said genderera omuntu atamanyi bintu eva bakozesa example Malcolm X said Gavi simanyi Gastini Gavi yagamba simanyi Malcolm X simanyi Malcolm nogamba wayi yagamba gwe olumugayi yansesa yangamba nga simusiraamu Isma mwana ekyanze jja mu kyaki nimba nga sikyagendayo abaana basiro tebaba basoma ne bagamba nti eno ebbaluwa John yagiwandiikira abakoliiso kati nekiyayi nekigamba Isima ebbaluwa y'abakoliiso njagazaaki omusajja yali specific ng'agiwandiika nti y'abakoliiso ate gye ndiko gye nsoma naye katono mpenze ndabye n'abayaayo mu nsi eno yanga Isima ebbaluwa y'abakoliiso ate kati gye batusomera eyaffe muli bayaaye nnyo muli basiru temujja kufuga ggwanga otegedde kati bw'otunuulira mu 7 ne meeting gye yabadde nayo ne mutabani we kye bayita change of wind change in the wind the seating ekyo ekifaananyi nga bayimiridde nga webalabye ebyo foto zirabwe zityo fundamental nga Museveni yayimirira wali ku parliament naga there is not gonna be change in Uganda for quite a long time and it has been a long time katotegedde America tekyayina maanyi bano balida ba Africa bayiga abazungu kali Museveni omugambo tata yagala teekako mutabani we ng'ate ne Museveni akulaga waali muzeyi ku main Kyambogo batambuza kati ya creating dokulaga nti this is the highest level of democracy. Yes, and due to public demand I know retiringa mutabani we maje 226 tukironchi nze nagamba nze nadda mu National Progressive Movement manyi kabando oyo kabanda mumanyi era kabando omulaba ali close nnyo awali muwoza awali president ate ninawo mugezi wange Toyota wali amma Toyota nze kati mukono gwange nyongera uwanika wali ningira Toyota ngakiwedde Toyota wange reading signs zirekera owagira politics owa emotions olwokuba gundi wekubako naye kifaananyi simanyi yakuyimbira akayimba akanyuma simanyi yali ayitawo olwokuba omanyi abaana bo balaba ebyo byonna biri pet omuntu wagamba nga ayagala ofuga eggwanga oyina okukola ekintu eki kino yikyuli kyenkoze omubeerako eviridde paka wafuuka president scrutiny kikwatako nnyo okubeera ku muntu ayagala ofuuka president n'omufuula daily meal because oyo gwe bakwasa ebisumuluzo bya gundi Arsenal ne bamukwasa ebya banka tuyina golodi siyinza kutemya ng'omuntu ayagala ofuuka president yikyuli out there I don't sleep my only business is one ofuuka president how namubulira suye ne muga tojja sobola wakubuuka ate gosobola kutambula nagaana otwogerera kati ebintu byo byesibye ekirungi nammwe mubikakasiza nti byesibye change of wind tokability mu Uganda Muhoozi yonna yagibazeewo nupu mwagetinga silent omusajja yabateekako akazito Emma Toyota chairman team MK abawala kastabala bawali white simplicity obyokunywa n'endongo gwe kasitobera rafu nga basky soja nti kati abanja segirinya
Sky Sojo baja kisegirinya mutandise mujja tubulya buli kyama kuba mugera tukamubere frustrated as your space is shrinking. It's shrinking out of the mpulidde nti waliyo okwekalakasanga 8 May. Ladies and gentlemen, njagala mpiseewo buno obubaka obuwulire bulungi nga wenkuwadde ako ka check togeza n'ova ewaka ne weegatta ku bantu bonna nti ogenda kukola demonstration. Togeza n'okwata ekipiira n'okiteeka mu kkubo nga tulwana Kampala enguudo bazikole gw'okwata oluguudo ate lwe bamaze okukola oluteekeko ekipiira. Otajiju sana. Tuli bakambwe nnyawo. Togeza ne wejja ewaka nga abayaye bakulimbye musimanyi nga 8 May toyina kyogenda kukola mu kibuga Kampala. Allah ya'lam. Wetantale on your own risk. Teri musango gotasobola kuwoza koyita America. Nalabe European Union ngeze mu Uganda ngegenzo laba abeka mocha. Amazima ddala abantu balyowozo banobiyanirisi mwagala. Nedda nyinzo kukuyitsa zinga n'emirundi 6 solo ngazo kyako ki. Nubiyaniri mu delegation y'aba EU Parliament yakola yoki. Nenyanzi. EU delegation ate n'oleta nubiyaniri. Tabera ko wadde wero sikati yabadde awa birowoozo kyabo. Awantu woyino teeka Segona Mpuuga Muwanga Kivumbi atolejja na munno mukubi wa jita. That's why Nupu yakutukamu. Bobi Wine tasobola kwerinaanya muntu mugezi ali presenting abantu ab'ekibogwe. Just imagining munaawe Nubiyaniri si kansala si leader tamanyi bya leadership muyimbi. Why mulabye no mu parliament nyingi mu Europe? Why are you fronting someone who is not? Ebintu bya Nupu biri matankane. Kakati kwegamba ku Mpuuga Segona Muwanga Kivumbi Shamimu Malende Namboze. Who should talk to EU Parliament on human rights? Ono Nubiyaniri yagamba abazungu nti Museveni yatta abantu 5 million oyo ngate never eyo pate y'abannakigwanyizi. Look at the brain they have. Ne batutte Nyanzi Nubiyaniri ebintu biringa bya mukwano. Bw'oba onoofuga eggwanga ebintu bisiizinga okuba eby'omukwano ne bigenda ku capabilities abasobola. Am I loud and clear? Ichule alone straight early in the morning, you know. Ebintu obijja ku level z'emikwano. Why is Nubiyaniri seated in a EU delegate conference meeting about human rights? Olwokuba bamusibako mu committee kitegeeza nti wogenda kwogera human rights wetike babiwundu. Nedda. Obanga agamba nti okutegeera ebiri mu America you must have gone there. Ensi yakyuka, you don't need to go to America. To London, you can know what's going on there. Nika kati olwokuba Nubiyaniri bamusibe tegeza meeting eddako era mugenda twalaba Edimutwe. Oyino twala abantu abambulira abazungu ebintu ebiri si muntu agamba mbu Museveni when Museveni was coming to power he killed 50 million people. Ate mu 86 twali 15 million abazungu abo bonna ne bayuza. Ajja kufuga president kasito uliro omuntu akuyita ekintu kye weesima munotoyitamu yoya akoleddeko ddala this service. You understand? Toveeka teweetantala noveeka obusirikale bukambwe mubulaba. Mutulaba ba bodyguard tuli bakamba ate kati weetantala oveeka nti May 8 simanyi batugambye kunga. Nagamba ebyo ebintu bya kunga bya kiyayi. Waliwo ba errant officers abakolagana n'aba Nupu bateekewo insurgency eri balirizinga budget bagabane. Nga olaba bilioni 6 olwatuuse bepa
ne bateekawo meeting ya safety road safety omwana oyo lukwago oyo bannange lukwago oba muggulu oligenda kubanga pikicha gy'owadde bannayuganda ndala ne gy'oli ndala wano waba ayogera ku Kisaka naye ssente wezaze badduse ne Dorothy Kisaka ne bateekawo meeting ya road safety Shamimu Malende baani bonna basegenya ne beekuŋŋaanya kati accountability million 4 twabadde ne road safety meeting kati bagaye tugenda nagisomesaako wali bilioni 6 mu 7 ziyatuwa zaggwawo ebinnya byeyongere ebinnya naye bakoze dda meeting gototegera meeting y'abasoma meeting yokka yabadde mu Serena. Do you know the cost of host big wonna we babadde abantu 3 hey tukyabonaabona nnyo changing the wind change of wind reading signs or reading signs nabo bowagira mu opposition bali mu kuwanika mukono kibabeerere kyangu ovuganya oli ajja kuba yajja a boat has already sailed kakenalabye Museveni ayimiridde nabaati nentegeera ba Andrew Mwenda bamuconvinces the time has come dear Museveni, the time has come. It is now or never. You may sink the boat. President ngayagadde nnyo Uganda kimutiiso gikwato giwa omulala lowooza oba gwanaagiwa yanagita naye batandisa omuga president eno yeseeke empya ebyo ne biri mu ggwanga tuvuddewo tuwoniza omuntu yenna togeza ne weetantala n'oveeka nkulabudde nga Isma wa social media naye nga 8 ogenda tegeera nti ndi wa poliisi fanya fujo uone utajiju sana fanya fujo uone utajiju ate tulina obukolwa mama tomanyi naye nga babodyguard muli mutya nga mwekyanza olunaku lw'eggulu buli we twatuuse wonna nga tuli atunywa ffe tusooka nga baatufuddeko nnyo babodyguard ensani ya chikeni simanyi juisi okutukwaga omukwano gwalagibwa bodyguard wagulabye oba awusigalo naye yagufunye awusigalo ajja kumala kuwa mugole katwa embaga nga yakagwa ensi egwemu nnabe ensi bwezityo wezitirira something has to be fundamental nekyusa obwongo bw'abantu kati abakulu emitima gy'abakubye ne babalimba ati Isma the minister ne bankubira mikwano gyange Isma otuvumye ne sibavumye nze sinza vuma ba minister naye mbagamba mpita ku baduleva bamwe nga bayuya noyingira meeting 3 buli meeting gyogendamu munywa chai ku parliament muli asumbusa novaayo ate nogamba kantini ogiti mu obutwa nogamba duleva Edisa ate kati emmotoka edda nakasongola omusajja ng'asiibye ku pikapu newankubadde omusaala gwe si gwe ogumuwa naye waliwo kye tuyita appreciation token ofuna miliyoni 4 pizza 5 bazitunda sente mmeka abasajja bali naawe yes si gwe obasasula system ye basasula naye osobola osensinga nogamba ku kasente kenfuna kano okiwulira kampeeyo ko musajja wange ankuuma wadde ng'ava ku salasini ye musasula naye era akuuma nze mweyise bulungi eri baminisita toteeka frustration zo ku minisita naye ne minisita oba abali mu office wannyo ekitiibwa omuntu akuuma mu nkuba emanju buli wodda muwe nnyo ekitiibwa newankubadde ng'oyinza oba sigwa omusasula oba wasasula kitongole mwe yava oba omusaala gwe gugweri naye waliwo kye tuyita appreciation make a cordial relationship n'omuntu akuuma oli otya wasuza otya munnaye tekirina kye kikuggyako naye ne mwepalawuda ne zifayiro nti ofuluma oluyingira ne bakugula tomanyi n'abasajja we babadde tobakubira ku jjambo mwetereeze abayimbi b'e Uganda mwabalabye luli saabannyonnyola kwanika ati meeting zirize mwalaba mutegedde kyembagamba naye kati abanuupu ababadde bavuma spice
Fiki Fameka nga temugamba mbu tukulabe ne prime minister ate nga Bobi Wine yajja ne ku kivulu kyo tebikyakola munnange. You will not victimize people in your radical thinking. Mumwina kalti kale mwina katonda wa Bobi Wine temujja ku victimizing abantu. Kati babo babadde ne prime minister Nabbanja nga temubalonda Tera siba tubadde tumanyi kale mama era aneegaana okwegattaawo yekaasa Banubia niri yekaasa. Yes, nagambye bigger picture eri mu kwegatta kokolotya ama blog association mukitegedde mwegatte biri tubituuke abo nabo tujja batuukako nabo tubafuga kati twegatte tulonde ichuli tutuuke wali tokole ensobi nolondo omuntu je waliwo omulala Afande Kasinje ne district Kanyomozi batuma mbega waabwe mu kibiina kyaffe nti nno ajja atubuulira oluzungu olungi ennyo tumukwase obwa president. Fe tulinga Kabalega abazungu we bajjira yagaana Kabalega kati ffe Kabalega ffe koleeta oluzungu lutyo olw'okutwita tuga wangi titaina dansoro ye panka taina dansoro ti aina dansoro banenze kakapa kati kagala mwakavuluga luli n'ekikagamba Martha kirayika kintu kituufu bw'olaba obulango bwa Martha kizibu otegero bayagenda oyimba. Yes, kapa kati mwamuvuma abayimbi ne mupulitendinga naye nga kapa kati yali ayogera ensonga entuufu eri Martha Mukisa. Yes, Lydia Jasmine nagamba yongezaamu amaanyi mwakoze oluyimba ne Johnny Black mwagenze kufuna ati lwakibbi olaba Martha Mukisa wakoze launch basically temuli launch yamu naye music is perception. Kati baba nayo gamba Martha yakoze gundi takolanga gundi ngabagenda bakumala mu amaanyi. Lydia Jasmine, you need to do something otherwise time is against you. I'm tell you begase era nagambye nze agendo sembayo kubanza agendo gatta Kenzo ne Big Eye naye puzzle najikuwa Chameleone bamuwa task ya kuleeta Bobi Wine era jamuleeta era Chameleone yagendo gatta Kenzo ku Bobi Wine Kenzo agate Shiba ku Spice agate Palaso ku Shiba bwe batyo bagobe Sindi tiazaala abaana abo boogera bubi tiyadda mu kuzaala bamugobe naye woolabanga Fiina Masanyalazi alinga Balamu teyasoma oba yamala naddayo n'asoma naye Fiina Masanyalazi ebbanga lyawangaalidde awali abakulembeze Fiina yategeera ebintu bya leadership Fiina era awo wali olutalo Fiina ne Bebaawo bonna beesoma obwongo Kafiina kakazi kagezi nnyo era kabadde kakwatiridde Uma Sindi abadde nnyo walinnya loud and clear reading signs. Omuntu ne bwabanga akutwala mu ndongo sooka otunulako wabweru omala gafuluma ng'owulya bibuguma wabweru wawuluguma ogenda mu ndongo kiro omala gafuluma. You must read the signs. Enetonya nfune ka jaketi oba ngendere mu sleeveless owange tomanya reading signs ate laba nno kapererugadde begase nupu nga temugamba nti Fiki Fameka Bobi yajja ku kivulu kyo kati laba oli ne prime minister oli naye yali abalimba ye nga ayogera ne Chameleone namuyita bulaza tesonga ezirimu amakulu ebitali makulu nsooka birimu makulu ekisolo amazzi gayangiridde abantu amataba teyayogedde kintu na kimu yabadde aweereza Bobi Wine message manya Chameleone kati abantu ekisolo ne message ya Bobi Wine kiriwo ekikulu kitikya kyammwe kyaddawa leera twanga ogambye si kyakwagala bannange nga si kyakwagala nti simanyi sikyayogera nawo mpandiikidde ebintu bingi okolimidde ichuli
ningamba omwana mukoze eki naye nga teweerabira omuyimbi bamuyita Lakejo right about now young able fresh and clean yes God fearing Lakejo omulala bamuyita Pretty Sophie yes abo be baana bendeeta Joyiranda Katale yandikando Pinky ndi kubayimbi bato Violeta siri kubikonwa leero mpandiikidde omugambo guti simanyi ngamba bannange when people wake up on left side kati nze nakunyiizizaayo nagamba tova ku headquarter tonyiiza musajja kati oba wanyiiziza omusajja n'osula entebe sikutegeera naye nga kuuma nnyo headquarter mwana gwe omanyi gye tuvudde tukujje wala nsomye bubi Rayira ati mbadde nvudde mu tulo munsabire firimu nazanye episode ezasoose badirector tebangobye manyi njaga kwera ku DSTV mwana njagala bba mu vista munnange nga ngenda nazanye parties wabulayo bbiri naye tebangobye bangambye you are going well munsabire naye abasajja bakambwe bagoba wali abaana abakaya genda omutima muzibu naye kirungi ndimuwulize sisaakudda munsobize nakola bulaaya nze director ne bwaboggola wadde wa myaka 19 mbeera nti firimu nino gibaamu naye mbalaba baagala nyiige bangobe kati nze sisobola kunyiiga era mbeera nti akasolo ekyuli tokamanyi you must read the signs nze njala fuuka firimu sita nawe nerabe ku DSTV bantu bonna bangamba ekyuli ojja nnyumira obusuuti njagala ndere ku bino biddayana nabatanze ebyo nga siina gye ndikijja nze njagala nkireremu ku firimu erimu bino bitashabi wabula lusaniya Swahili lusaniya mwayitiridde bannange omwana yampadde olusaniya Swahili lusaniya we lusaniya Asia ne Rahim restaurant abo Rahim ne Swahili lusaniya Rahim ne Swahili lusaniya nze ndi mutabuliki mfensinga pilau ne chapati Swahili lusaniya bayisa dda abalala bageta bugesi wanji Rahim Foods and Restaurant ebali endejjaawo bampiseeyo nno ŋŋende ndya emmere naye nzija aba Rahim Restaurant njagala wempangula obwa buloga ndayirira ku Rahim wemala olayira ku ofisi za minisita ŋŋende ku Rahim Restaurant tulyoke tukube ekimere kinyebwa teekaawo bakedo gattakaawo tujja ekijjo beera wali ninayo ku Gawucho's Grill after party wali entebe wali ennyama enjokye ng'ogenda ku airport Gawucho's Grill obadde ki naye awo nawo ninawo after party nga mpangudde wangula obe n'ekyuli teweerabira weekend eno tuli kuzina Carnival ku Coco Beach former Spina Beach ne DJ Nimrod Galaxy FM straight gendayo nange bampiseeyo ninayo emmeeza naye ntuukeyo nga waliyo ababbi Nimrod njosiba ababbi kanzije notegere biri mbavubuka yes so teweerabira this weekend mutwalo gumu ku 15 genda Entebbe Coco Beach former Spina Beach Galaxy FM obereko mu Carnival naye ng'olwaleero tuli ku Panda turn up wali ku Hotel Africana jangu n'omwana making sure agenda afunamu ku vibe y'emyaka gye Ichole alone Barista Timo welcome home kyali wange yakomyewo Barista Timo naye mulaba omwana Adija n'okusooka interview Adija yasooka interview nagadde nnyo engeri gy'okolamu Adija emirimu gyo ekibulaka beauty kyange waliwo yali yakinnemesa kumbe tatuula wamu bamukomba mbigere wadde eno sika bulungi abalungi ndagala teziggwa mu nnimiro naddayo dde wa bulaka beauty wange sia kyadija obadde ki teri akinzija kadija kigozi ndeka naawe
buno bonna busandula simanyi buno bulusiya tu saagala. Yes, TikTok program nungi nnyo. Njagadde nnyo buno obuwala bwa TikTok engeri gye buinvolvinga ne bugenda mu hostero kati bwabadde mu garagi. TikTok is really nice. Era mwebale nnyo, mwebalire ddala. TikTok a big thing. Yes. Kyekirala ataawo. Hips kiriya. Ekyadija kiriya. Naye waliwo yali yambuzaabuza. Bamukomba mbigere tatuula. Nadde eno n'agawuuba n'aliwuuba n'omulaba eno n'ogamba lwaki tatuula. Nakyusa. Wangi, you forgot your page of nvaako naawe. Esiki obadde ki? Ate ani amwogeddeko nsa? Waliwo embwa gwe yakomba mbigere ayina ipise nene webaziwaana n'atambula ne bamuwaana ettutu n'atambula. N'alaba ng'ayitiridde yali ankozesezza ensobi. Kanzire ku kibulaaka byute kyange. Oli omulala nali nkyakola emirimu nkwana mbi guminsiriza najja n'amubba. Nannemesa Profesa nali mmaze. N'aleeta agaaso nga waloola omukazi olwagalabako nga simanyi kuloola. Nandekawo n'agenda ne guminsiriza bali eyo baloola buloozi. Naye nanyiigira guminsiriza. Tayinza na kukimanyi. Nga natema nnyama waggulu Suumu wano. Nga mmanyidde ddala kiriya walla. Omwemozi n'aleeta amaaso. Omuganda wa Kasuku okakananga omukazi waali. Awo nenvaawo mpola ikuli omutima gwange omulungi gwe guli ntuusa mu ggulu. I have a very humble heart. I am a hearted person. Nenfuluma nga sikoze kintu neki. Godfather ne bampaga, Keizi ne bampaga, guminsiriza okola oti mutego omusumaali at least ali nnye mugo byonna ne ngamba omutima gwange omulungi guli ntuusaawa. Nenfuna kibulaaka beauty kyange nekimpa obudde nezireeta bannange oba yavaawa. Kale enjeru eyo ebuzaabuza nnyo n'ova ku kintu kwangi. Omusajja aleeta amaaso awo ne yeemoolera ku Profesa okakana nga nsigaze ekintu kyonna ku Lusuumu. Omwana ku Lusuumu kati babeereyo nga baloola buloozi ne bbaawe ne balooka baloola basula beekutte. Neŋŋamba kale omutima gwange omulungi guli ntuusa mu ggulu. Naye waliwo eyannyingiramu nga simutegedde. Baleeta muleete ne bamunnyingiza. Bannange yeekoze bintu. N'omulaba eno n'omulaba eri n'akuba ekifaananyi siriiwo naye ng'obuuza kameramaani yabadde wanga teyampise ng'ayina gw'atudde mu kifaananyi nganeba ndumu nja kukuba kameramaani. Ne badda ku bantu baffe ne bamugaa tuula oti n'olabira ddala ng'ali ku kamera wano mu magezi ayina kyatunuulidde. Atunuulidde ki? Kitebe tuve wano vidiyo eggwe ng'atunuulidde ki kameramaani. Kamera zaatujjidde ne bamugamba kolooti yaabe wa lubuto kwata wano simanyi bikulooti agenda omumala ebifaananyi nga kere ne lukoma keekaabikubanga nga kali bwerenga konna keegizi nga ne bannange abaana abo baagala fiitingini naye Shakibu otutamiza laavu. Shakibu otutamiza okwekoza. Shakibu ontamiza laavu. Awaanye ekikazi kiringa kibatawasangako. Bannange owaana ekikazi kiddabuto kizali kyaddabuto n'ekyalungiwa kiswiti. Shakibu oli mwana mwangu bannaaye. Awaanye ennyaasi talina mulimu mulala gwonna gwakyakola. Akireetedde ekipande simanyi batukube ku billboard bipande bayisa abamawulire simanyi from the art
surprise yeeyogeza oluzungu awo. Shakibu yonoona nnyo abakazi, abawala bwe balaba Zali byakola bye baleeta mu maka. Toyina sente zena kawunga ayagala kulinnyako bigero obwedda asiibye atambula wansi yonna waliyo nti ayagala kukola bya Zali. Toyonoona bawala baffe Shakibu, toyonoona maka Shakibu. Embeera yeekananye otaddewo embeera yakuweeweeta buweeweesi baana mmwe. Tekisaako nzikiriza nti omanye essimu yabula, tojjukira essimu yabula. Kati mukyagamba ddabaawo domtimbada saakalaza ebitu yajaja yiculinde ndekayo oba tomiitinga lekayo kaabulegane. Nze nagamba olusimu oluteeketeekaawo. Kati yanyiigira kasita Shakibu mwana wa ssenga wange biriggwa. Wanji, love you so much, love you always. Komba kai company, tukola amayumba, tukola gypsy, tukola stainless, talazo, tulina abaana abakola ebintu ng'oli Bulaaya, ennyumba giwamba sadda we Bulaaya Ichuli, siri kubba langi, siri kolera bitatuukiridde, teribayo omuntu akomplaininga nti Ichuli wano wakolawo bubi, not at all. Hamisi National Stadium kyekisaawe ekigendo tuyamba. Yes, ekisaawe ekigendo tulamba. Nina programu empya bakyagifunira linnya oba Ichuli Investigates oba Ichuli Deep Talk nga ngenda ku bitongole nkusosongolera ekitongole kya National Council of Sports. Otegeere kyekiganye okula ebyemizannyo wano. Nkugendere National Council of Sports mu depth. Nkuleetere Nambole kiki nti Nambole entity yaayo si ya ggwanga. Temuddawo mbu ekisaawe ky'eggwanga kyafa. Kisaawe kirina management yaakyo ne national cranes epangisa bupangisa. Ebyo mbikuleetere mu depth. Ani yasayininga, ani yabba ssente, akolagana n'ani mu parliament. Eno yo gye ndeeta nina okuba ne bullet proof. Kugendere mu KCCA nkulage emyaka gya Lukwago gyonna geemu zaabwe bonna abo bakisaka. Nkulage engeri gye batayinza kukola nguudo nga bakola maintenance. Bagiyita Ichuli Deep Talk oba Ichuli Investigates. Eno mbi eriko ne badirector. Yes, ate ngenda wa Adrian Nsubuga kusoma PR. Yampise yangambye ndi mwogezi mulungi. Just ayina kunsengeka ate kuva dda matira Adrian Nsubuga. Inze kuva dda matira Adrian Nsubuga up to today. Yepanka embweyo. Yerabanga bana abamala nti yasoma buddo. Adrian Nsubuga ayina olugezigezi. N'abaana be yabatraininga watu naye nga mumatira Serwanja oyo yabadde ku NBS wa investigations mumatira Serwanja. Njagala genda wali buwate ku office we, njagala kwetereza. Toyinza kukola bintu byebimu emusagala kwogera myaka 15. Internet eriko bakabaka baayo. Abagiinako crown ndi kabaka wa internet ndi kabaka. Nze Ichuli I want to evolve. Chovola ba step yange tunjagala yingira mu film. Step 3 jagala kubeera nga njize PR ndyoke nkuberere MC ku bukolo piro obusuuti. Mako gujja nga ffe tutula n'abakungu muwoza agenda ofuga nga ffe ba company nene ze plan naye ono ebeera ndi king wa internet ndi king wa beera mubeere ba king bakabaka. Nze wakabaka sikyabusobola. Love you so much, love you always. Toveeka ne weetantala okugenda ku kkubo oteekeko ekipiira mbuno simanyi bakulagidde kunga Banyanzi my friend ng'oli bwerulabula famire yo. Ebitongole byonna byategedde dda ku bupulaani obwo omuntu takulimba. Ojofuuka collateral damage. Ojofuuka ki? Collateral damage. Bakube ekisosonkolo okugulu kusebengere kuti bagambe collateral damage tewali gwe bajja siba. Don't leave your home ojokole fujjo nti bakulagidde. Kino nkwagaliza bulamu bambi. Nze buli obusajja nze mbumanyi. We have combative, assertive, young, able-bodied policemen. Kankuddiremu. Tuyina assertive, aggressive, young, able-bodied
policemen weerego okuveeka nti ogenda kukola demonstration on your fucking bomboclat risk. Otherwise try it out. Utajiju wewe chuli out.